we wekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo oyo kyetonde katonda wanga namugereka gululiiso ddene oyo Sserubaale guluddene eddoboozi lugaba wa byonna obudde bwe buno okwewonga gy'oli nga ffe abewonga gy'oli be bazzukulu b'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi saalo nga bali mu nsi eno mu ggwanga lyaffe Uganda mu nsi Africa mu nsi yaffe Buganda abantu bonna ab'ennono muwuzi ne mu lukoba tutudde wano olwaleero ennaku z'omwezi olwaleero mmeka olwaleero ennaku z'omwezi 12 bassebo ne bannyabo tutudde wano ku live yaffe twagala okwebaza abantu mwenna abatugoberera ku Nono TV ne SK7 Media n'emitimbagano emirala gyonna Kabona Waiswa Kabona Nyanja Businge n'abantu abalala mwenna abakwata live zaffe ne musobola okuba nga muzongerayo banaye tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kino kyokka ky'osobola okukolera omwana w'omuddugavu mu nsi yo yonna oyo awulira olulimi Oluganda okulabika nti asobola okutegeera obujjajjaabwe olulimi Oluganda lulungi nti basobola okubunyisa mu ggwanga lyonna mu nsi yonna era bw'osanga akatundu konna akatuddemu Abaganda omanya nti awo waliwo emmere waliwo emirembe waliwo ekyokulya era bwe twagenda okuvumbula mu nsi ez'okukola buli w'osanga nga Abaganda gulawo ettaka semberawo teekawo ka bizinesi kubanga Abaganda basajja bakozi abaddugavu bakozi bannayuganda bakozi bwe twogera ku Baganda mugenda ne mulowooza nti twogera ku abo bokka e Buganda eggwanga lyaffe erya wakati eriri central naye mwenna buli munnayuganda waali amanyi okukola Katonda yamuteekamu ekintu ekyenjawulo bassebo ne banyabo njagala okubakulisaayo essebbobo gye twali ewasenga kulannama ng'ennaku z'omwezi 8 ne 9 mukulikeeyo nnyo mukulikireeyo ddala njagala okulisaayo jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale eyali MC w'omukolo ogwo njagala kulisaayo ow'ekitiibwa Medi ow'ekitiibwa Senga kulannama bakabona ne bannabona abantu mwenna bannatuli bumu bassentebe b'amadistricti mwenna njagala okubakulisaayo enkiiko zonna olukiiko olwa High Council olukulemberwa Senga kulannama jjajja Lutale Ekiboga n'abantu abalala bonna bangi njagala okukulisaayo President w'ekibiina Uganda obuwangwa ku ntikko Nalongo Nansamba ate President General ow'ebibiina byonna ebyegattira mu tuli bumu kati ebibiina 32 ebyamukwasibwa nga ye President General waabyo bassebo ne banyabo njagala okubakulisaayo mwenna abaaliyo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okukulisaayo Kabona w'Ekyankwanzi olwaleero tetuli naye Kabona Ssenyonjo njagala okukulisaayo Kabona w'Emityana eyatukyaza jjajja waffe lwetutte njagala okukulisaayo Nono TV SK7 Media njagala okukulisaayo Zubairi Family bonna abaaliyo njagala okukulisaayo taata waffe njagala okukulisaayo Baaba Ssekyondwa Sseziwa tuli naye ya jjajja ffe Ssematimba okuva ku olwo olwaleero lwe tukomyewo okuddamu okusinkana njagala kubakulisaayo mwenna abaali mu kusinza abasobola okutambula olugendo olwo mwebale nnyo mwebalire ddala abasawo b'ekinnansi okwegatta g'emaanyi ewatali kitundu kya kwegatta ewatali kitundu kya bumu titusobola kwongerako mu buwangwa bwaffe mbasaba buli omu ayina obutali bumativu kubanga ojja bufuna twakulira walala twazaalibwa ffekka buli omu yakula yekka naye woogenda obuwoneramu kwe kufuna omutima guli atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa kitegeeza oba olina omutima ogusonyiwa oba olina omutima ogw'obumu omutima ogw'obukakamu ebintu bino tubikola olw'okuba nga tituyina ssente tiwali abiteekamu ssente ti ssente nnyingi ziri awo wabula tubikola olw'okusetta faali ku buwangwa bwaffe njagala okwetondera abantu mwenna abayimirira ne munyiiga ne mugamba ne muddira Lubaale waffe ne tumuteeka mu kamera bwe tutamuteeka mu kamera twafuna ki njagala okwebaza banna TikTok mwenna banna social media YouTube TikTok Instagram Facebook page zonna kwosobola okuyimirira ng'oyongerayo obuwangwa n'ennono nsiba ku TikTok okwo abantu bangi mulaba mbawa likes mulaba mbagoberera naddala ababeera live nammwe abayogedde ku buwangwa n'ennono nembawa likes ng'omukulembeze ekyo ky'osobola okukola lwaki oyita ku vidiyo y'obuwangwa n'ennono n'otagiwa likes olunaku luno olwaleero njagala okubasaba
waliwo TikTok ya Jumba Lubowa Aligaweesa. TikTok eyo ya music basebo ne banyabo ndi musician ndi musajja munakitone oba munabitone ndi muyimbi ate nomva ku musician basebo ne banyabo ndi artist. Kyebayita artist ye muntu asobola okugatta ebintu ebisatu nga asobola okuyiiya oluyimba nga yalwewandikidde nga ate asobola okubaayo n'ekivuga kyakuba ng'eŋŋoma ensaasi endongo ate nga asobola okunnyonnyola kwegamba nga artist asobola okutunulira n'omuluyimba n'amanya nti bivuga bino bye byaligenzeemu basebo ne banyabo nze ndi artist era ndi munnabitone. TikTok eyo eya artist mujja kugiraba eri mu mannya Jumba Lubowa Aligaweesa. Mugende ennyimba ezo muzikolemu challenge mwenna banna TikTok mujiwe likes buli wosanga teka yakatima lero nombasabye sitera kubasaba njagala okugwako omwezi guno ogwokubiri nga twina emiliyoni y'aba viewers ku TikTok eyo nja kubabulira yitayo wandika mu TikTok eyo Jumba Lubowa Aligaweesa jiwa katima mujongereyo. Njagala kutumira kuwe ekitiibwa musajja tukolera video musajja Clear Max mwena mumumanyo wakadongo kamu mumugambe nti ba jajja Jumba bwabadde ku live akutumiddeko webale kola video za bakadongo kamu nti ate wakwate ya jajja Sebale nosigala ngo mubanja ajja kusasula kino kitongole kigazi basebo ne banyabo mubuzizaako. TikTok eyo mujongereyo njagala kubuuza ku musajja director wa music producer jajja waffe ali awo tukola naye nga naye musajja ate musajja wa bujjajja producer oyo akoze nnyo music endooza nja kudda mubabuulire mwebale nnyo mwebalire ddala. Basabo ne banyabo olunaku luno olwaleero muwulirize kino ekigambo kya njawulo. Principal weze emyaka 47 mbadde mwongeddeko mbadde mwongeddeko. Principal Robert Kyagulanyi awezezza emyaka 43. Omuntu oluweze emyaka 32 ng'afa naddala ng'alina erinnya. Bw'oba oyagala noonya ku Paulo Kafeero, bw'oba oyagala noonya ku Basudde, bw'oba oyagala noonya omusajja yayimba ennyo Kafire ebbongo lye tutaaya gwe munoonya oba yaweza emyaka 4. Abantu Lubaale abalumira nnyawo n'abatta n'abaggyako ebintu byonna. Abavubuka abayina ssente bw'oba oyagala kunoonya noonya Ssemwango olaba oba yaweza emyaka 4. Bw'oba oyagala kunoonya noonya omusajja ono ali mu kkomera wakiri bw'otafa oyavuwala. Ekikuleetera okwavuwala nti emyoyo gyonna giba gisembedde nga gitegedde nti oli musajja mukulu, oli wa buyinza, oli wa kitiibwa, oli wa buvunaanyizibwa, naye wagaana okutereza ejjembe lyo, wagaana okutereza omusambwa gwo, wagaana okutereza okumanya obwakatonda bwo. Omuntu yenna eyakeera n'ogaggawala n'ofuna ssente ng'oli wa myaka 23, myaka 24, myaka 25, linda obwavu bwo. Kiki ekigenda okwavuwaza? Basebo ne banyabo emyaka 23 giba myaka gya kuyiriba, myaka gya buvubuka. Emyaka egyo bw'oweza emyaka 35 kitegeeza nti otandise okusajja kula. Lubaale tabanja mwana muto. Bw'olaba Lubaale aluma bisaso mutegeera nti Lubaale aluma nze kuba nze ngenda okutwala bisaso mu ddwaliro. Bw'olaba abaana bo nga babonaabona ne Lubaale aba abanja ggwe kabazaala, naye Lubaale oyo agenda kubanja abaana abo nga bali myaka 28, myaka 27, myaka 3, myaka 35. Abavubuka abayina ssente ne bw'oba ozikolera wano nga tozikolera wano mwe mugattegatte ebigambo byange bulungi mu bifune. Buli muntu ow'amaanyi okubuuka emyaka 3 okuweza emyaka 4 oguguba mukisa. Bw'ozibuuka bw'oba obadde n'akasente oyavuwala, bw'oba obadde tolina ssente ogaggawala kubanga emyaka egyo giba gya kubanjiramu myaka gya kukola. Eno puroguramu y'abavubuka. Abavubuka mutegeere obujjajja bwammwe. Omuntu abeerawo nga mu nju
ne bakugamba ennyumba erimu ekisenge ekitaggulwa gwe bw'olaba atalina ekisenge ekitaggulwa abamwavu ebyapa anabiterekawo bw'olaba atalina kisenge ekitaggulwa abamwavu ekibba anakiteekawo bw'olaba nti nze siina kisenge kyesiggula aba talina waabeera kulowooza birowoozo bye omuntu yenna ku myaka 35 ana obeerako ekisenge ekitaggulwa gy'obeera ng'omukyala ali mu nsonga gy'obeera nga ogenda kusirikamu gy'obeera ng'ogenda kutegeera bulungi obujjajjaabo omuntu yenna bw'azimba ennyumba ye kale osula muzigo gwa bisenge bibiri osula muzigo gwa kisenge n'eddiira ekitaggulwa ogenda kijjawa kubanga okyali munaku omuntu yenna ali obulungi abeerako n'ekisenge kye bayita gganda lya ssajja kubanga atandise okutereera kyova olaba gw'olaba ne basudde mu Nabuddu tiyasobola kuweza myaka 4 tiyasobola kugiweza lwaki nti obwa serebu bukusemberera mangu n'ofuna amaanyi ag'obujjajja ensi n'ekwagala emyono gikujjako emikono n'ofa kati gw'alina ssente mu myaka egyo ng'olaba myaka 27 otandise okufuna ssente ekyokukola ki tandika okwenoonya tandika okwekebera tandika okubuuza emyoyo lwaki gyakuwa ssente mu ntandikwa nga toyina kye waabadde tandika lwaki omutonzi yakusemberera katonda awo wagirako abantu obuyinza ebyo mbyogedde olw'okwebaza Kyagulanyi nti weebala okweza emyaka 43 kujjako emikono n'ofa kati gw'alina ssente mu myaka egyo ng'olaba myaka 27 otandise okufuna ssente ekyokukola ki tandika okwenoonya tandika okwekebera tandika okubuuza emyoyo lwaki gyakuwa ssente mu ntandikwa nga toyina kye waabadde tandika lwaki omutonzi yakusemberera katonda awo wagirako abantu obuyinza ebyo mbyogedde olw'okwebaza Kyagulanyi nti weebala okweza emyaka 43 era kyovula nti omuntu bw'aweza emyaka 45 ne bw'aba abadde takola birthday akola birthday namutabani wange bamuyita Kamuga yangamba taata olaba owezeza emyaka 40 eno birthday tulina ogifiirako era olina okugiraga abantu kubanga omuntu okuweza emyaka 45 kubanze nafuna erinnya nga ndi wa myaka 13 we natandikira okulagula nenfuna erinnya nga ndi wa myaka 18 myaka 25 myaka 16 nali nvuga emmotoka yange twin cam kalina my road nga bagiyita Lubaluseewa nentandika okuvuga emmotoka nga nne myaka 16 mpaka leero bassebo ne bannyabo nze saavuwalangako muve ku mawulire gano ge mundabiddeko nze nagenda nakola embaga y'ennyonyi 28 nenkola embaga y'ennyonyi ennyonyi nagisuula kitala 217 nentwala ennyonyi ku lusozi Walusinga bantikira obwa Ssaabakabona 219 nempasa senga kulanda membaga yamenye ebidala mu Kampala mukyalemeddwa n'ogimenyawo kubanga nayita nga ntambulira kuosi oba zebayita embalasi nga kwentambulira mpaka bwebajja embaga eyo mukyalemye okugimenyawo bassabo ne bannyabo nze nkuze nina ssente ate nkuze nina erinnya kubanga abantu bangi balina ssente naye nga tebamanyikiddwa nkuze nina erinnya naye kati emyaka 47 kitegeeza kyemba nnyonnyola okukola mu myaka egyo era bw'olaba owonye okufiira mu myaka egyo kubanga nze naalibadde nenkanankana nga basudda nsingako katono naalibadde nga kafeero kumpi nga twenkanankana yalibadde oba nsingako katono kakati abantu abo bonna bembamenyera kumpi twalibadde tuli myaka gyegimu kubanga babeera n'amannya nga nange nina amannya kakati bassebo ne bannyabo nze nabagamba bwe nzija okukola program nzija okubalabula ate eyo program gyenkoze sigiddamu nga bw'olaba siriddamu kusomesa ku mayembe kubanga namala okubannyonnyola amayembe kyeki kakati bassebo ne bannyabo programu eno sigyogerangako ey'emyaka okuva ku myaka 23 okuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 35 sigyogerangako bw'oba owonye okufa ku myaka egyo ng'olina erinnya gwe weebuuze rediyo yafa alina emyaka emeka
lwaki abantu mufuna amanya ne mutatereza bujjajja bwammwe abantu mufuna sente ne mutatereza bujjajja bwammwe banji nga muli mu kikuubo mu myaka 25 nga muyina sente banji nga muli mu Kampala omwo musubudde amataka myaka 3 nga muyina sente naye 3 mweji timugenda kujibuka kubanga amaanyi g'Obwakatonda amayembe emizimu emisambwa malaika za Katonda ziba zimaze okusemberera ate nga zimaze okuwaako omaze okulyako omanyi kye bayita malaika lyejjembe bwe musambwa bwe muzimu be balongo ago maanyi ga butonzi agakuŋŋaanirako gwe alondeddwa mu banno naye nga tosobola kweddaabulula tosobola kwemanya kati ngenza okulaba abantu baffe nga bafa nnyo mu bulumi obwo kati mu kufa okwo nenzija mbakolere programu eno mbannyonnyole nti mwabalaba nga muli mu myaka mito okwerwanako bwe budde otereza ejjembe eryo eryakuwa bwe budde okutereza omusambo ogwo ogwakuwa bwe budde okuddayo okufukamira ku muti ogwo gunnannyini kyalo ogwakuwa bwe budde okuddayo okulima ku bijja byajjajjaawo abaakuwa bwe budde okulabika nga weenoonya oba obuyinza bwava bukojja otereza obukojjaabo oba obuyinza bwava ku kika otereza ekika kyo oba obuyinza musambwa gunnannyini kyalo gwe gwakuwa oba wagenda ku lusozi bwe budde okuddayo okutereza amaanyi ago n'okwegobululako ndowooza bwe ntunuulira ku programu y'emyaka abantu abanoonya future ndowooza ebyo byenjogeddeko bimala mulaba mutya era nnyongereko basidde nagyebazizza bassebo ne banyabo bassebo ne banyabo nabadde mbagamba nti ekintandisiza ku myaka olwaleero principle awantu waayise ne waatuuse ne byakoze kati emyaka 43 kitegeeza alina waavudde kubanga Katonda afe nga tannagituusa kitegeeza nti agenda kutandika okukola ebintu ebirina amakulu mu maaso kyenvudde njogera ku myaka sijogeddeko boogezi nti mujagulizaako naye njagadde okugireeterako obusomesa happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Kyagulanyi happy birthday to you basebo ne banyabo kyenvudde njogera ku myaka nti abantu bafuna obuzibu bungi mu myaka egyo onako olwaleero tugenda kufunayo oluyimba njagala buli omu akoowole munne ku live eno kowola munno omugambe Ssaabakabona ali ku live ayagala kukunnyonnyola ayina byagenda okutegeeza onako olwaleero ngenda kwogera ku kintu eki bakiyita ekiteega ngenda kwogera ku kiteega ku bantu abalina emmese zisula zikutambulako ziseka mu nnyumba waliwo obuzibu oli mulundi omanya abalundi babulira nnyo mu Baganda abalundi basooka Abanyarwanda okujja wano abalundi balina empewo ziri strong naye abantu beegaana n'eggwanga lyabwe ne beetuuma Baganda beegaana n'eggwanga lyabwe ne beetuuma Abanyarwanda beegaana n'eggwanga lyabwe ne beetuuma Abanyankole abalundi balina amaanyi balina obuyinza ngenda kwogera ku kintu kye bayita ekiteega kati gwawulira ng'eggwanga lyo limu obuchwezi owulira bakuyita Munyarwanda naye tiweekakasa kumenya bajjajjabo basatu Banyarwanda owulira bakuyita Mulundi naye nga tiweekakasa nti ddala oli Mulundi owulira era njagala okwebaza abantu abakoze ekitongole ne bavaayo ne baga nti naffe Abalundi tusobola okweyawula tubadde tubulira mu ggwanga eddala eyo yenna influence ereeteddwa Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa okukkiriza abantu okweyagalira mu buwangwa bwabwe kati ngenda kwogera ku Mandwa gye bayita ekiteega ngenda kwogera ku Musambwa gwe bayita ekiteega ngenda kwogera ku Jjembe lye bayita ekiteega ngenda kwogera ku ggwanga ly'Abalundi kubanga Abalundi bangi mu Uganda okusinga Abanyarwanda Abalundi bangi mu Uganda okusinga amawanga amalala Abalundi babulira nnyo mu kika ky'ente
ne bekweke wajjajja Katongole mulema abalundi babulira mu nkima abalundi babulira mu ngabi omusange nakati nze nyakabugo abalundi babulira mu mbogo kakati ngenda kwogera ku ggwanga lya abalundi wetereze tuwa oluyimba sema baba sema bwamala oluyimba jajja Seeki agenda kubaddirawo nzije twogere ku ggwanga lyabalundi kati lwaki mbawaddemu ka interview ako oba okuwummulamu njagala buli omu akoowole munne koowola nti omusajja bukyanga nnyonnyola leero agenda kutunnyonnyolako fe abalundi abalina empewo ezitakoleka fe abalina ebiteege ebitubonyaabonya abalina omulongo oyo atambulira mu mmese leero avuddeyo ng'agenda kwogera ku mulundi yita munno era nsuubira nti eno live yegenda okusinga okubeerako abantu kubanga abalundi bangi Katonda wabajjajja bawo mukisa kasani mama namukasa era kubayimbira akayimba k'omuzimu nga kanjawulo era mukawule mu kiki kikagamba abasinga beebuuza enamba yange eri 0759 41 jiddemu 0759 41 MTN eri 0782 yenze Sematimba Kikwaba ng'oyagala engoma eyakawoowo ate ya lubaale etaleka lubaale waggulu nga yakawoowo si bino okukuba mbu yawogganye asamba kawoowo kawoowo teri basabo teri dembe tambuzana kunjerere makombe teri dembe tambuzana kunjerere basabo teri dembe tambuzana kunjerere makombe teri dembe tambuzana kunjerere mizimo yabedda tambuzana kunjerere makombe teri dembe tambuzana samba jeke mulage yandeta tambuzana kunjerere makombe teri dembe tambuzana baba yavako banagerenda ba
mwagala nnyo webalire ddala ke kaseera tuwulire jjajja Search ababuuzeeko naye abawe message ye ey'olwaleero kuba nange si ye yaŋŋambye nti kati somesa ku kiteeso. Weewaawo agulumizibwe nnyo Tonda aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga nnimi zaago weewaawo. Neebaza abatugoberera Lwakusatu tubeera wano nga tuli ku live era nga twongera okwongerayo enzikiza y'omwana w'omuddugavu n'okununula bannaffe abatannategeera lwaki obuwangwa buno tubwagala, lwaki tuwaayo akadde kano konna nti bingi bye twayitamu. Kati twagala muteeketeeka abaana baffe abakadda ku ssomero, abaana abo bayige bwe bateekateeka mu lubaale baleme kubeevuma. Kuba buli atutuula mu maaso kyasooka okwogerako bamuzeeyi tebabiŋŋamba. Taata teyalina kye yatugamba, jjajjaffe namulabako naye saalaba ssabo waka. Kati abaana bassebo ne bannyabo oyinza okuba oli bulungi, oyinza okuba tonnafuna buzibu bwonna naye gwe manya nti bujja, kubanga ebbanja terisasulwa nga tonnasasula. Tosobola kubaako kyokola nga tolina kyokoledde baana yadde obasomesezza yadde obataddemu embeera yonna naye bakolere obujjajjaabwe buleme kubaluma nnyo, buleme kubanoonya nga tebabumanyi. Abaana abo mubalaga emigigi emiteejo. Bw'oba osalira amayembe oba olina kijjulo oba tonina kye wali okoze, Ssaabakabona abagambye nti oba owezezza emyaka 45 yadde oli mugagga otya, mulinde obwavu obugenda okuluma abaana bammwe n'abazzukulu bammwe, kubanga mmwe kati mukolera ku lukisakisa olw'abajjajja mmwe ke baalekawaako naye bagenda kusanga ekyamazima kaweddewo. Kati gwali eyo ng'okyali bulungi ng'okyali bulungi, nkusaba teekateeka abato tukole ebintu nga tukola ebiribeerawo yadde tetuliiwo, tukole ebintu nga tuyamba kubaliddawo. Muleme kubeera eyo ne mulowooza nti nze kasita ndi bulungi, ebintu byonna mbikoze, nzizimbye fulaati, emmotoka nga uvuze buli kika kya mmotoka, naye lowooza ku baana bo n'abazzukulu bagenda kwenyumirizaamu ki. Kuba lino ebbanja bw'olireka ku nsi ligenda kuluma omwana n'omu, ate naawe likulondoola omuzimu gwo gukomewo ku nsi ng'okaabirira abazzukulu ng'odaagira abazzukulu. Naye nze kati omuzimu gwa jjajjange oba ogwange bwe gulikomawo, jjajjaffe Ssekyondo atuuse, omusawo abajja kuzirya. Era wakati awo wennyini w'oyogerera eriyo omusajja omwe yayimba n'agamba ebintu bya lubaale binsobedde, kanye nsirikemu ng'ejjembe erikola ki ligudaaza ojowulire bwe lintabaase, naye gwali musambwa gwa jjajjawo gwamulaga okubonesebwa mu katundu ako. Kati essaawa yaleero abaana be tebaliwe tebanywa walagi, aganya okukolera abaana lubaale abaluma ani omwogeddeko nze nno muzigu embaddeko naye nga mu ekyo bassebo ne bannyabo tuvaayo ne twerekereza byonna okusobola okubawa obudde buno bwe mulaba tubawa nti tuteeke ettaffaali ku nnono yaffe, ku nzikiriza yaffe. Obujjajjaffe baabukyawa nnyo, abantu baakyawa nnyo kye bayita lubaale, abantu baakyawa nnyo kye bayita ejjembe, naye tugezezzaako kukyagazisa abantu, tugezezzaako. Ensonga lwaki twerekeza ne tubayimbira obuyimba obubanyumira, musobole okumanya bajjajjaffe baaliwo batya. Naye gwe bw'obanga oli eyo okyali bulungi, bagamba embunyo ogiriira mu katiko, oyinza okuba obulungi naye abaana bo n'abazzukulu bagenda kudaaga. Abaali baawo bagambe nti oyo kale yali oyo mwana wa minisita, oyo taata we yali minisita, naye nga y'omu ku nvunza gwe zirumye, y'omu y'atanaaba, kubanga ebbanja wateekateeka n'otalowooza ku baana, n'olowooza mulembe gugwo gwokka. Kale emiti emito gye gigumiza ekibira. Mbasaba gwali eyo ng'oli bulungi, tolinda ssente kuggwako, kubanga abamu muva ebulaaya eyo ne mutunyumiza bbuutu nga bwe zajjulanga ensimbi, ne mumutunyumiza nga bwe watambuliranga mu nnyonyi buli wiiki, paasipooti bazitulaga
saba kabona batulaga passport passport temuli nga balinga mukagundi mukani atava kunyonyi mukapulobam buli wiki ava kunyonyi abeera kunoni muwala wange oyo naye agenda okujjewe lyakunyumiza simanyi kati ali Dubai nkutumiddeko simanyi buutu zajjulanga ensimbi agenda okujjawo olinga ne bw'omutume enkoko amazima gannyini nga tasobola kugula nkoko ninga passport ejjuddemu akunyumiza bye Bulaaya n'ogamba omukisa yagufuna jajja yamuwa ate bannaye mu lubaale bw'ogwa wansi lubaale nakkuba wansi okusituka kikaluba kati mbasaba mmwe abakyalina mu kasimbi abatugoberera ng'oli bulungi tonnawulira wakuluma kubanga kati weebuuza nti oyo asomesa ansinga ki abantu babyebuuza eyo abantu baba tubasinga abantu baleke kwebuuza abantu tubasinga ebitali bya ddala ekisooka tubasinga obulamu tubasinga okumanyika mu nsi ate tubasinga ne ssente kubanga ekirungi kyaffe ffe tumanye ekiddako bassebo ne banyabo ffe tumanye ekivaako olwaleero baba abadde atwala nsimbi ku ssomero ku makya baba sekyo yalina omwana gwe bayita nsimbi ewooma kati nsimbi ewooma abadde amutwala ku ssomero eri ewaabwe bunnamweri empigi okyamira wali ewakibuka omumbaala ewakyoba ekyomubazi abadde amutwala waliwo omukazi omugadde awo waayita ng'atwala omwana ambuuza naye mutabani nkulaba naye sikumanya oli mwana waani tibanzaala Sembabule Sembabule gye bakuzaala nti ye taata nti ye gundi taata waali nti taata yafa mama yaaliwo kaakati wajja otya kuno osoma ddiini ki n'amuddamu n'amugamba nti nze ddiini gye nsoma ndi wa buwangwa na nnono bw'amuzeemu nti ndi wa buwangwa na nnono omukyala naga nti kati mwe mwava ku Katonda mwe muyina amayembe mwe muyina emizimu mwe musinze ebintu bino ebisaanyaawo abantu kyokka omukazi ali myaka nga 7 mukazi mukadde kati oyo omulaba nga yasiruwala n'avaako n'emyaka gye talina kyayinza kuyamba Katonda toyinza kumukwata mu ngalo n'omulaba bassebo ne bannyabo gwe wali ogenzeeko n'olaba ejjembe nga teritudde ku jjumba bw'oba oyagala okulaba kawumpuli nga tatudde ku jjumba ojja mulaba mu kirooto bw'oba oyagala okulaba lubowa nga tatudde ku nzi ogenda kulaba mu kirooto bw'oba oyagala kulaba lubowa ojja kumulaba mu nzikiza era nga tosobola kumulaba n'amaaso go kummwe wali olabyeko emmandwa ng'etambula ng'ente wali olabyeko emmandwa ng'etambula mu luguudo nti yiyo mulaba ffe abazikongojja lubaala alabikira mu ffe kati omuntu n'ayogera ku Katonda tamumanyi n'ayogera ku Yesu omwana wa Katonda tamumanyi n'ayogera ku Muhammadi tamumanyi egyo gyonna mizimu egyaliko obubaka bw'obwa Katonda mu nsi yaabwe kakati otunuulira omukadde oyo generation ya myaka 7 kwegamba yafa naye yafiira ku nsi kubanga ngambye baba bwayogedde naye bwe batuuse ku kyeddiini omukadde n'atabuka abadde takitegedde bulungi obuwangwa n'ennono ne mugamba tuli basamize tukongojja empewo era ne mugamba ekiggwa gye kirieka na buli kimu n'atya nnyo mugamba otiira bwereere ffe tukola ki omutonzi tumumanyi ne mulaga ku ssimu ebifaananyi ne mulaga n'essinzizo lyaffe mbatadde ne mugamba mutonzi tumumanyi kubanga ye yatutonda ate n'atonda naki ne lubaalo oyo ffe twamwetondera mutonzi tayinza kuba mujega ate n'agamba ndi kantonde ebintu ebibi yatutondera ebintu ebirungi nga ffe tulina okubikozesa naye bagamba abalina amaaso naye nga tebalaba kubanga omutonzi buli kimu yakikuteerawo gw'omusajja bw'otawassa togenda kuzaala kitegeeza omutonzi yakuwa obuyinza obutonda omukazi bw'atafumbirwa temugenda kufuna mwana tosobola kuwanika mikono booti nogaa ngenda kufuna ezzadde tekisoboka kati n'emiddo gye tukozesa ne lubaalo ono gwe tukozesa omutonzi yamutuwa atuyambeko oba olwadde akujjanjaba bw'oba olina ebikukutte omutonzi togenda kumusanga wantu wonna wabula omutonzi tugulumiza mugulumize wabula ayina ababaka be abakola ku nsonga ze kati abantu okukibajjamu olw'okuba omuntu bw'oba mukyami obwongo era ofanga nnyo ng'oli
obwongo bwo tabukyamizza. Omuntu bwakukyamya obwongo aba akumazeeyo, oba tokyategeera oba tomanyi kiddako. Kale gwe musingi ogwo gwe mbaddeko mmwe abakyalinawo ku kasente ng'oli bulungi naye ng'olabe bw'otunula emabega wammwe teri ssabo, bw'otunula emabega wammwe teri yadde kibbo ky'abalongo, teri migugu gy'abalongo. Ssebo ne bannyabo tolinda lubaala amale kujja mu njala, tolinda kaseera kazibu, lubaala aluma ate omuntu eyali abaddeko ne ssente kyaleero sijja kumwogera linnya, naye bw'aba yakunyumiriza passport nga yagiggyeeyo yabuna ensi eyo yonna, naye kati ssebo yakugamba olinayo kalimu, agamba siina mulimo gwemboola oba kupoota oba kiki. Abaana be nayigiriza okukola bagagga bazibu, naye nabo bamuyambyeko, namubuuza lwaki tebakuyambye, naŋŋamba abaana bannyamba ne bakola ki, ne bakoowa bwe bampa sente bwe ziggwawo, bwe bampa bwe nzookya. Kati nabo baba lubaala aluma. Mbadde n'omusajja abeera Kawaala awo, musajja wa mu America, yasamira amayembe ge ne lubaala ne bamusiba amaliba. Omwami yamusiba amaliba ye jjajja waffe ow'ekawempe. Jjajja oyo yabeeranga Kawempe, yakolanga ne jjajja Kimbowa e Buddo. Jjajja oyo amannya ge nga ye Sonko era nga mulema. Jjajja oyo bwe yamusiba amaliba yali wa myaka 27, okugenda okusamira yatunda kitanda kye. N'alinnya ng'amaze okusamira n'agenda mu Amerika. Kati ku myaka 27 kati olwaleero alina emyaka 55. Kati balajja emyaka yagenda ewa Sonko yamalawo emyaka 2 n'agenda ng'alina emyaka 29. N'akola ssente n'agaggawala nga yasinga galaji ennene mu Amerika, sijja kwogera linnya lye, nga yasinga galaji ennene mu Amerika, ng'era nga boolaba egalaji ya wavu munno wano eya Benz nga bw'atyo bw'ali mu California. Yakomawo wano ng'abaana be bakulu mu magye ga Amerika, abaana be badokita mu malwaliro ga Amerika, era nga yapakira n'omukazi n'amutwala. Yasooka omusajja ono mukazi we kutandika kusula na mwana we ku kitanda, nadda emabega w'entebe, nadda mu ddiiro, n'agamba lwaki sikomawo. Yakomawo wano e Kawaala, ababbi bamusanze mu nju ne bamutemaatema nga ssente azijja mu apartment eziri awo e Kawaala. Yakubawo ekibaati n'akisimba bw'ati, mu kibaati ekyo mwasula n'okuggalawo taggalawo. Kyokka mwe muli passport y'Abamerika, jjukira mutuuze wa Amerika, kakati ne mwe muli ssente. Najja ye yeeraba ng'alina kubeera awo, naye aloota omusajja alina kkale za musoke, alina enviiri mpanvu, ali kasasiro mu kibaati omwo mwalina okubeera. Kyokka amayembe gaagalina n'amaliba. Omusajja oyo gwe njogerako yali wano era abaana baamulaba. Akati ne mutunira n'ambuuza kati nkole ki, nga bamutemyetemye omutwe gwonna ne batuuka ne ku ggumba. Ye alinda lwali fera yagwa bugazi bwati n'abaga munzite nveewo, ne bamulekawo awaka alinawo n'ente 3. Mu lubaale yamusamira n'amuteeka mu kabada, era yajja naye nga lubaale mulungi bwati, naye nga kuva ku myaka 27 29 tiyaddamu kuyita musambwa gwonna, wabula bamusiba amaliba. Kati agenda kufa bwatyo, n'ebye byonna bigenda kusaanawo, ne byaleka mu Amerika bijja kusaanawo, n'ebyekawaala ettaka lyalina lijja kusaanawo, n'ewaabwe Bugerere gye bamuzaala byonna bigenda kuggwawo. Olujja lwonna abaali bagaggawadde, ate nammwe baganda babamulwanyisa, mwenna mugenda kusaanawo. Kakati baaba kyenjagala okubuulira amazima, abantu bangi beeyita bagagga, era omuntu bangi bakugamba mbu ffe tuli bulungi. Bassebo ne bannyabo muli bubi, mugenda kubonaabona. Kye natandise nakyo eky'emyaka nti okuva ku myaka 3 oyo omulabye emyaka gye yagaggawalirako 29 n'alinnya ennyonyi, myaka okuweza 37 nga mugagga, ng'amataka gonna agaguze mu Kampala agamazeeyo ne Bulaaya. Tiyaddamu kuyita musambwa. Olwaleero ssente azirina, eddembe alirina. Kati abantu abalina ssente tibabatiisa. Mbeegayiridde mwe muteeketeke lubaale, ebibanja byabwe mugenda kubitwala, amayumba gaabwe mugenda gatwala, kubanga ettaka lyo tirivaawo, likyuka bikyusi ne liva mu mikono gya Jjumba ne lidda mu mirala. Emmotoka yo tevaawo, ekyuka bikyusi neva mu mikono gya Jjumba nedda mu gya Kamoga, nedda mu gya Pijo. Egundi tevaawo,
isente zoyina zo tezivaawo mu banka zisigala zezo zikyuka bukyusi ne ziva mu mikono gya Jjumba ne zidda mu gya Ssekyondwa kubanga omuntu bw'olema okweteekateeka Katonda akuggyako obuyinza n'akuggyako amafuta njagala okubategeeza mwe mbadde mbaga nti abantu bangi bafa bato Segirinya aliriddawa butategeera kusamira era kino njagala kukibabuulira mmwe ba Mickey Wine kankinnyonnyole njagala kukibabuulira mmwe ba Principal Katonda kabawadde emyaka egyo nga mukyaliwo mbasaba mutereeze ennono zammwe olwaleero genda okulaba abantu abanyweredde mu buyinza nga banyweredde mu bukulembeze bonna balogo njagala otunuulire Mama Kadaga yabeera Speaker wa Parliament n'akoze naye tafa kubanga buli kisanja kye bamuwangaddayo ku lusozi Kagulu njagala okubagizaako abasoga Mandwa Kigulu yafudde wa kuziika nca naye njagala bakubagizaako abasoga sijja kusobola kujja busoga kuziika naye nsaba abachwezi mumuwerekere bulungi basebo ne banyabo njagala okubategeeza mwe mutunuulira abakulembeze abo bonna abakugamba nti twafa mu nsiko tibafa gwe tunuulira Nadduli abaana abavaayo okwesimba mu bigere ebye abavaayo bakole kitaawe bye bakola be bafa bajjakana kubanga ekibatta balowooza nti bajja kwogera ku nsi ng'obujjajja tebabukoze eki tebabuteeseteese ate mmwe mugenda ne munyiga nga Masons amannya g'abantu naye ekyo kyekituufu njagala otunulire Gashumba enzoganya gy'azoganyamu n'ebigambo byayogera aganti bajjajjaffe tebaaliwo tebakolanga bwe bati akugamba wadde ndi Munyarwanda naye era akulaga nti Lubaale waali tunulira tamala emirundi gyagenze n'emyaka gye yatuukamu n'effujjo lye yayina kubanga yali amanyi okusamira njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo mmwe abavubuka abeeyita ab'amaanyi mugenda mu bwakansala mugenda Mbululu muvuddeyo nga muli bato mujja muli bakulembeze nga timumanyi kusamira entebe muzite kubanga mugenda mu butaala mugenda kufa bw'oba oyagala okumanya tunuulira Segirinya otegeere tunuulira Nibanda omutunuulire otegeere abakulembeze bonna abavuddeyo nga bato ne beerabira Lubaale waabwe njagala otunuulire wano tuli bannamukono oyinza okutunulira mukono Honorable Kibuule yafuuka minisita nga wa myaka 28 n'afuuka minisita najja nga musajja w'amaanyi n'akola n'asooka azaala abalongo ekyamugwako saagala kyogerako kubanga kibi naye mukimanyi naye bwe yavaawo singa tiyakkakkanamu awo akatundu ako Katonda ke yamukakkanyamu wali ogenda kumusanga Magombe kubanga mugenda ne mumaliriza okufuna amaanyi g'obuyinza bw'abajjajja bammwe ne mwerokosa bwe mumala okwerokosa ne mulowooza muno muli balokole nnyo ne mugaana okutereeza Lubaale n'akukakkanyamu akulaga ekyokukola naye nga toyagala akaseera kano tugenda mu biseera bya bufuzi abaana abato mmwe muliko omukisa gw'Obwakatonda nga mutegedde n'okufukamira bino ebya Yesu ebya Muhammadi tibiriiyo gye biri mu nsi zaabwe ziri naye wano tulina amaanyi ag'Obwakatonda njagala mbabuulire omuntu aliko amaanyi g'Obwakatonda toyinza kufaga mutta omuntu aterezezza empewo ze toyinza kufaga munyigiriza toyinza kufaga muboggolera era njagala obbabuulira nti ebyo ebyokukuliyetingawo ekkanisa z'abalokole bipange okubajja ku Bwakatonda bwammwe ensedde mu buddu abo bapasita bonna be mulaba basasule ekibasasuza kubajja ku maanyi g'Obwakatonda bwammwe babateekemu essuubi eritaliiyo kitwale otwala obufumbo omwaka guno kitwale otwala ennyonyi omwaka guno kitwale ennyumba yo njiraba ozimba ebyo byapa ennono zaffe za mikolo okola mikolo omuntu okubeera obulungi ebyo bye mulaba abasumba essuubi lye babateeka planning okubasanyawo ku bujjajja mwe mwali mulabyeko President Museveni ng'ava ku muchwezi bw'ogenderwa kitula ennyumba toziraba yeeza abachwezi kwayitamu ng'akutta omuggo bwe yatambula mu treke ng'akutta omuggo guno gwe mwalaba ng'aliye ni sikini akutte ne yeetooloola bw'ati covid najja akalulu n'awuuta kubanga amanyi Obwakatonda bw'amanyi okusamira mwe mwenna abalowooza okubaako gye mudda mbasaba muddeeyo ewammwe mutereeze obuwangwa bwammwe ensi egenda kusituka
njagala kutegeeza mu abavubuka abato baleke kubalimbalimba mu kkanisa tewali kiriyo ekyo nkitwala mu linnya lya Yesu n'akatono kolina kagenda kuggwawo kubanga omutonzi akukwatiridde naye mu kukwatirira buli lunaku weeyongera kusiruwala muddeeyo munoonye amaanyi g'obuyinza bw'obwakatonda bwammwe mukulembera ensi eno nga muliko abataddeko omukono abakulembererako ye jjajjaffe yakola ekikondo n'akola irizi n'akola ekyogo ekikunaaza ekikuza obujja n'akola ekyoto okumira omuliro ofuna ekitangaala n'akola eddagala olweza ebbombo n'akola emiti gyonna emikyusanjuba emirira waggulu n'akola eddagala eriroga emisango ng'olina emisango eminene naye kati gwalabika nti oli bulungi komera luzira mwana mukazi avaamu olubuto bakulongoosa kubanga muganya okutegeera obwakatonda bwammwe muyingira ebyobufuzi nga timutegedde bwakatonda bwammwe ekyamazima mugenda kufa ne bye mulina bigenda kusaanawo nze nzize sigenda kuddamu kukola live eno nabagamba gwe bw'oba oyagala okumanya ebikwatagana ku nnono eno genda ku SK7 Media genda ku Nono TV subscribe genda onoonye nti yayogera ku programu ey'ebiteega mwe mwali okusomesa kw'ensimbi ziggwawo zitya teekako omutwalo gwo ku ssimu tandika ogoberere buli kigambo ky'olaba njogera wano ku YouTube tibasalamu neeki buli kimu kyonna bagiroodingayo baya ssaawa 4 yonna bagiteekayo namba kyova olaba siddamu muno mu TikTok toyinza kumanya message ya muntu TikTok ya kumpi mugende ku YouTube zaffe ogenda kufuna omusomo gwonna ng'oli ku ssimu yo gwe kasita ogenda no subscribinga Nono TV SK7 Media nomalo ziteekamu ojja kufuna ebintu byonna nga bikola ki bw'olaba ebyo biganyi genda onoonye nayimba ku ki YouTube teekamu erinnya Jumba Lubowa aligaweesa ogenda ku mukutu Vevo Spotify Boom Play Jazz Sony Music olabe ennyimba zenyimbye ezoleka abantu okudda mu bwakatonda bwabwe ezisomesa n'ezibuulirira ate ompe likes ku TikTok n'abagambi nti mpa likes okoonemu kubanga bassebo ne banyabo mu buwangwa n'ennono wano mu Uganda teriiwo ataddeko tafaali kulabika nti abantu bategeera obujjajja bwabwe nga Jumba Lubowa aligaweesa ne ttiimu gy'akola nayo abantu kwe bavudde bw'okola ekintu omugagga kyafuna kye yeetuuma nti nze ssente gy'oli oti babalaye bassebo ne bannyabo ffe tukoze okuzzaawo obuwangwa bwaffe era tukakasa nti ku mukono ogwa ddyo gwe bagamba ogwa Katonda paatiri ogwo titujja gutuulako tujja kutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Ssewamala Musoke n'ejjajjaffe n'emizimu gyaffe gijja kwogerwako balyogerwako ne mudda tibaaliwo abaabanunuzi abaawaayo obulamu bwabwe okununula ensi yaabwe kakati naawe ali wootudde tandika kati simbula kati obudde bwe buno gamba nti ebyo eby'amadiini g'abazungu mbyegaanyi oyo sitaani mwegaanyi kantandika okunoonya obuwangwa bwange naye tandikira mu bantu abatuufu oba oli Masaka noonya omuntu ali omutuufu ali mu budde obwo oba oli Luweero oba oli Kyaggwe oba oli Arua ffe situbayita kujja we tuli kubanga bassebo ne banyabo tuli bize n'emirimu gye tulina gitumala titugimala nawo gyo gye gitumalawo naye tubafisiza obudde nti emikutu gino emigatta bantu migazi giyina ekitebe kinene giyina obugazi bwagyo ate social media ekyali vagini bwe twogera vagini ku social media yoyo omukyala atannalaba musajja yoyo omwami atannalaba mukyala kitegeeza nti ekyali ntandikwa tandika leero gulawo TikTok teekako social media gwe jjajja w'abaana etandika okusomesa obujjajja va ku bintu ebyo byogamba badidde lubaale waffe bamutadde mu kamera endeku bazitadde mu kamera abantu gye tukomye okuteeka mu lubaale mu kamera beeyongedde okusamira oba okusamira kugudde ye gwe atayagala kamera okweka kiki ky'okweka emabega w'effumu lino juzi twali tuwanga amayembe ne mugamba mwasinziira bukomansimbi ndowooza ab'ebukomansimbi muyinza okumpulira sebo taata abaana abo batadde emiti
muki batadde emiti bagiraze ku kamera omuti gwe wagutonda gwe kyogamba nti bwe balaga nga ntema emiti egigenda ogenda mu jjembe waliwo ayinza okutegeera nti guno mulira waggulu nga mukalu waliwo ayinza okutegeera nti guno musikambuzi nga mukalu waliwo ayinza okutegeera nti guno muserula waliwo omuntu ayinza okutegeera nti ono kikonyogo ono baligote ensanja waliwo ayinza okutegeera nti guno muti gwe bayita kaawonawo ogwo gwolaba ogwasiguka amazzi ne bagutwala oba ogwalibwa enkuyege nga gugudde wansi akakati akasigaddewo akalinga olulimi nga bakasaako enku ne gusigalawo nti oyo kaawonawo omuntu agenda mutegeera ye bwe mugaa nti kaawonawo amanyi bagutema batya gwe tusima nga tuli bwereere oguzzaamu amaanyi g'ekisajja agumanyi bwe tugenda mu kibira nti ddala guno tugusima tutya okulabika nga tuguzzaawo bassebo ne bannyabo bwenjiwaawo emiti gifaanana n'enku atagimanya ayinza n'okugenda agifumbise agugjeyo aguteeke mu kyoto okuyiwaawo emiti kulaga abantu nti ejjembe ligenda mu miti ekyo si kibi bassebo ne bannyabo gye musinziire bukomansimbi nga mugamba nti timwagala social media taata muwonge titugenda zivaako omanye eriyo abantu abalina emitima emibi ng'ebigendererwa byabwe byakusaanyawo si byakwongerako bassebo ne bannyabo abantu babakisa lubaale waabwe abantu babakisa obujjajja bwabwe abantu babakweka abantu tulina kuyimirira ku social media kubanga omuntu bwe yeegattagatta olwaleero faaza ali mu kigo obusisita amaze okumuwa amazzi yeesibye tawulo yeekwese yeesibidde ne mu katoireti ali mu kuwulira jjumba byayogera kubanga bamugaa nti alifa tazadde tazizuukira ate ye tazaala kati ali eyo golowooza alina amagezi naye nga musibe musajja wattu tulina mununula nti kisisita ekyo kizaalemu omwana nga kireese tawulo ozuukire kirimu ekisingo ky'abachweza abasajja kirimu ekisingo ky'abambejja mulimu ekisingo ky'abalangira kuliko eŋŋoma za lubaale kuliko ekisingo ky'abalongo kakati bwe nkikwata bwe nti okimanyi bw'ogenda mu owino ne bw'ogenda mu katale abantu mukopya ebisingo waliwo ayinza okutunga ekisingo kino nga tagenze waawamala gwe walalabyeko akikopye n'akituukiriza tikisoboka kubanga ekisingo kitungibwa ennaku 7 ekisingo tikigulwa mu katale ekisingo kitandika n'amaddugavu waliwo ekisingo ekitungibwawo ne tutandika ameeru ne wabaawo ekisingo ekitungibwawo ekiriko amabona ne tutandika ettabaalo ne wabaawo ekisingo ekitungibwawo ne tuvaayo byonna ne tugoya akalo ne wabaawo ekisingo ekitungibwawo kati tosobola ne bw'okola otya nga togenze waawamala wano ne bwentuula n'abaana bonna boolaba bankuŋŋaaniddeko mu kiggwa naye nga tebasamiranga tiwali asobola kutunga kisingo kino n'akituukiriza okuggyako oyo asamidde ne bwe mukikopa emirundi 10 timusobolera ffe olukitunulako tutegeererawo nti osi muzzukulu wa wamala singa tebabikolanga lubaale baamusiba ayagala okumanya wamala amusamira wamala tosobola mugerengetanya wadde omwogerako bassebo ne bannyabo wadde njogera ku mayembe naye omuntu okumuwangira ejjembe amala kuva waawamala omuntu avudde waawamala ne tumuwangira ejjembe ne bw'abeera mukazi wo mukulu kyeyune ne bw'obeera osula naye embuliri mukulu kyeyune njagala kutegeeza mpaka ne bwe mulimala emyaka 4 togenda kutegeera lubaale okuggyako ng'omusamidde kakati ekyo omuntu saagala akibalimbe mbututudde wano ne balongo tujja kumusomesa twogere history omuntu ategeere wabula ono history gwe twogera oyina okuva mu history odde mu practical eyo yensonga gye tunnyonnyola abantu nti ne bw'otunuulira nga tuteekateeka abaana ne tukuma ekyoto lumalamaano ne tugoya akalo ne tukwata abaana ne tubatwala ewaawamala tosobola ne bw'ogoberera ewaawamala omusamba toyinza gulaba nga togusamidde lubaala alaba oyo yekka eyamusamira era omuntu okumuyamba
oteekateeka muteeketeke gwe aliko lubaale ne tukusamiza ate gwe ataliiko lubaale naye ng'oyagala obuwangwa bwo ne tukuteekateeka ne tukuwanga ne tukusibira akalinda ne tukuteerawo ensawo ne tukuwonga n'oyita ku myaka egyo ng'olina ne ssente kuba si buli muntu yenna nti ajja kusamira. Kale nno bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nga tuli ku live zino mmwe abazivumirira mbu tukyayisizza lubaale nga ggwe bwe wakola ki? Nga ggwe bwe wakola otya? Bassebo nze ngenda okujja wano nzija mbeetegekedde kubanga timunsasula muleke ne ku live yange temujja kujjeko basatu abo baagala okuyiga nga bwe mwampa data nga bwe mwampa ebyuma ebigikwata nga bwe mwansasula sitandi twali tutuddeko ku live nempisa contribution tibana live ey'olwokusatu yatulemye mutuweeyo contribution mutuyambeko. Bassebo ne bannyabo ffe situli babega titusabiriza ffe titulinga balokole. Ebintu bino ebyobuwangwa n'ennono tibiyinza kufaanana by'abalokole kubanga eby'abalokole kunoonya banoonya kyakulya kimu kya kumira nkyawa biki. Ebyaffe si bya lanchi awa ebyaffe bya realite mazima na bwenkanya nti eno ng'ombe ya jjajja ddungu nga tukimanyi bulungi nti ddungu ye muki ye muyizi. Mukubeeyo akayimba tugende ku kiti kali kugwa ffe mabega abange mukayigganga amagemisamba agageba tegwa ffe manga abange mukayigganga bulikeeyo nnyo bukuwumulako nabagamba nti bwe tunabeera wano tugenda kubeera nga tubatwala mpola mpola nabawadde ekyokulabirako ne mbagamba nti buli muntu bwe tutunuulira famire ezibadde obulungi buli muntu asituka mu famire eyo ng'afa buli muntu asituka mu famire eyo ng'alina kyatuuseeko ng'afa ekyo mukitunuulidde kati njagala kubawa ekyokulabirako ngenda kwogera ku musajja Rasidi Lukwago gamba munno nti kati atandise okwogera ku Rasidi Lukwago mumumanyi bulungi mugambe nti atandise okwogera kwani ngenda kwogera ku Rasidi Lukwago timumumanyi Rasidi Lukwago yabeera omusajja ow'amaanyi ennyo mu bantu bahabo mu bantu abaki n'abeera w'amaanyi nnyo nasituka natandika okufumba eddagala natandika okukola ki naye bassebo ne bannyabo mmwe ba herbalist Rasidi Lukwago ogenda kufa bubi mmwe abajjanja Rasidi Lukwago mu muleeti wasookera ku kuzaala abaana balongo ne weesirwaza ne bakugamba nti mala abalongo ne bakulema teriyo herbalist nga talina lubaale mugenda ne mwefuula herbalist ne muteekako entalabuusi
ne mumala okuteeka kentalabuusi mwambala nnyo obukanzu obweru tolaba Dr. Mugenda kifo ne bateekako obukanzu ne bakola kifo tuli bahabo tuli badokita muleke bahabarist mwe kwesiruwaza habarist oba eddagala lyonna lye mufumba liva mu bujjajja naye olw'okuba nti webuildinga nga oli musajja musiraamu kati nga toyagala kulaga bantu kituufu gwe omuntu eyali atuuse ku ddaala nga ne pulezidenti akuyisa kugulira ekyuma ekikamula eddagala byonna tubimanyi netugamba ne bwoweewanika ono Lubaale alinga nkima yeekoma okulinnya waggulu n'okunama nga galengejja bassebo njagala okubategeeza Lasidi Lukwago bwe bamala ekitundu ekyabalongo omwana we gwe yali asinga okwagala agenda ogenda ku DNA ng'omwana si wuwe ebizibu ne bimutandika mwabalaba social media njagala kubabuuza Lasidi Lukwago omukazi gwe yawasa asobola omwebakako kati yalwadde obulwadde babuyita pokoti mpokisi baba mu bufunze nkumunye bukutemako akasolo bugenda bukatema kitundu piisi mpokisi mwekitakadde bugenda bukukutemako akasolo bwe buti bukatema kakati omulaba yenna ye ensundu kakati ewaffe mu bujjajja oye Kabaka Ndawula yalwadde kawaali Kabaka Ndawula Guludene Ndawula Ssekisaka Semwezi Ndawula Katyonsanze Ndawula Serugula Miryango Lasidi is touching you akulina muli mutwala ekibone mmere yali azimbye amasomero ne bagatwala yali akoze abadde ne baganda be buli kimu kyonna ne kiggwawo ne batandika baajati yalina basatu ne batandika abakyala ne bakunkumuka ne ngamba okukwesalako kubanga bw'oba oyagala jjumba okusaanawo mugjeeko kulannamanna abakozi aligaweza senga kulannamu omubwati bw'oba oyagala jjumba okusaanawo kwata ku mukazi we naye nze bw'okwata ku mukazi wange nkutta seetaaga kubuuza seetaaga kumanya kubanga pawa mukola ki mulina kubanga ekyokulabirako nze senga kulannama bampa emyezi 3 jitajja kumala naye myezi 3 kubanga yalina likodi abasajja nga tasobola kuweza naye myezi 3 nembaka abasebo ne banyabo nze nawe Samira ngenda kuwasa kulannama atolaba tuzza baano ba bamugwemu mufuge enkoko zetulya zembuzi zetulya kubanga nze byenjogera byali yalite fesi twogera bintu byakwesudiya fesi twesudiya senga kulannama n'omulaba era baga omusajja oyo oba yagonza ati omukyalo oyo kubanga nasamira mukitegedde bulungi kati Lasidi Lukwago ebyo byonna ebizibu bwe bimubaddeko n'agakanfune wempumulira ng'afuna ekijuujulu omusambwa gwe bayita Kabaka Ndawula gwe gufuga emisambwa gyonna Kabaka Ndawula yazaala Sewamala Kabaka Ndawula yazaala Kinene Batenda Kabaka Ndawula yazaala Kinene Kyawanga Kabaka Ndawula yalina abalongo abataano omuli emizimu emisamu abalongo n'amayembe be balongo ba Kabaka Ndawula ddala olaba nnyinza okukulemesa naye kati n'obusajja myaneyane omanyi Lubaale bakutula omukono n'agukutula nga tonnasamira bw'osamira nga gumenyese guba gwakulera kuba kaba kabonera okulaba nti bwe nazanyira ku Lubaale ajja kunkola bwati Lubaale bwakukongola kakasola amasanyalaze n'agatwala bw'osamira nga tikuli ate obeera kigwagwa kubanga omuntu atalina amasanyalaze abatategeera naye ebirungi babiridde omanyi sente zaalidde omanye eneyagala gye yeyagaddemu omusajja oyo omusajja oyo nga yaboggola nga yasomesa ayina waataatuuka naye kati Lasidi Lukwago mu kulaba puroguramu eno kyagenda okukola okimanyi kunyiiga ekifo ky'okunkubira essimu n'ambuuza ati kati Ssaabakabona empokisi eno tumukoze tutya agenda kunyiiga buki naye ne bw'onoonyiga si gwondiisa samirako mutuswaza nobeera nga gwoyamba abantu gwojjanjaba abantu naye notuuka otuswaza mpaka kuleveeyo nga mu ggwanga mulinga omutalina basawo oba tayagala kujja kusamira oyo omukazi mubawadde mu mutwale ate kayinza okusimbawo
natunulidde Lasidi Lukwago ku TikTok namutunulidde naye nga yeewaana ti obulwadde mpokisi kyenvudde mbuyita mpokisi mbadde sinnamulaba tonnamulabako baba bw'oba olina mpokisi leeta ndageko babatunulire Lasidi Lukwago gwe njogerako bw'atunula leeta mulage tunulako bwetegereza tunuli omusajja ow'ekitiibwa omulaba baba omulabi kati n'akasolo bwe kati bwe kali kayinza n'okuba nga kakutuseko kuba atandikira mu ttako okuwangula emisambo baba omulabi kakati mu puroguramu ezo abantu baffe bafunye ebizibu ate tebaagala boogerako naye bassebo ne bannyabo nze muntu asobola obbabuulira ebintu nga byaliyalite kubanga mwana ki gwe mbuulidde bwe ntyo ne mugaa nti kino kijja kubeera bwe kiti ne bwe kiti n'atatuuka mu mbeera eyo kakati okufiirwa eggwanga bwe lifiirwa omusajja atuuse okukola lisaaki w'eddagala lya siriimu kati abasiriimu bonna omusajja yagaddewo empeke ono mu Amerika yagaddewo empeke takyabawa naye abo ba Lasidi Lukwago be babadde batuuse ku ddaala erifumba eddagala eriweweeza kawuka kaki kamukenenya ba Lasidi Lukwago be bafumba eddagala erisobodde okusitula n'abaana z'abakazi ziddemu zeetikka abaana be bafumba eddagala ery'ebizimba kati omusango ogwakulaga ebintu ebyo bwe gukusaba amayembe gaagwo bwe gukusaba abalongo baagwo bwe gukusaba ekiggwa kyagwo Lasidi Lukwago oswala gwe waleeta obusiraamu wano mu ggwanga obusiraamu buveemu ofa naffe twabuvaamu otegedde netusalawo obutasalawo kibi baba nze mubuulidde nze ate mugenda kudda ku live okwogera ku Lasidi Lukwago mbimaze mutwale ebyo bannamawulire abananoonya ku Lasidi Lukwago biwedde mugende ku Nono TV mujja bisangayo sooka obuulire netiwaka si ntuufu bulungi naye nga webali bakubeera n'obudde butambulizibwa olwaleero tugenda kuwangala muffe situsobola kwerimitinga tituli bazungu ffe tuli waffe munsi yaffe era tusobola okukola live eno tugimala essaawa 6 agikowa agiveeka giriiba data waffe ne kamera wazaffe mpozi nga amasanyaze gatuweddeko bassebo ne banyabo lwali 1817 abalundi ne batandika okujja wano mu nkola ey'omuggundu abalundi bajja nnyo nga tuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka era abalundi baatambula nga bajjira ddala mu kifo kino eggwanga lye bayita Burundi ly'eggwanga eryasooka okubeera n'amakubo agaleeta wano abantu Burundi eri ku nsalo ya Uganda eri ku nsalo ya Rwanda ne Tanzania bwe tuyita ekigoma ekibondo bwe tuyita wali ku minzaani essekenke Singida Mbeya Nzega ne tuyita mu Biharamulo Mutukula Bukoba abalundi bayita nnyo ku Tanzania ne beegatta wali Kasensero Erukunyu ne bajja nga batambula okutuuka mu ggwanga lyaffe Uganda era abalundi bakola nnyo olw'okuba nti balina bajjajja baabwe abaali ab'amaanyi abalundi bakozesa nnyo ekitundu ky'obujjajja kati bwe bajja beekweka nnyo mu mmamba bwe bajja beekweka nnyo mu nkima bwe bajja beekweka nnyo mu mbogo bwe bajja beekweka nnyo mu ngabi abalundi beekweka nnyo mu nte ewajjajja Katongole emulema era abasajja abalundi abali mu Uganda ennamba ennene bagagga era ennamba ennene be basingamu okuba ab'amaanyi ne mu bayimbi b'eggwanga mulimu abalundi naye b'amaanyi wabula saategeera lwaki bamukaabya tebafuna maanyi ndowooza ekiteega kyabalimu okutereeza kanjogere ku linnya limu eryo kakati abalundi bano olw'okuba bawangaala nnyo wano ne bayitaba amannya g'Abaganda olaba Bakayibanda baavuddeyo ne bakola ne baddamu ne bakola eggwanga ly'abalundi Ssaabasajja Kabaka n'abawa omutuba
ne batandika okuŋŋaanya bannaabwe kitegeeza nti amaanyi g'ekiteega gatandise okusituka era mbeebaza okulabika nga musobodde okutegeera ennono yammwe ne mutandika okwerundaana mwerundaane kiramujanyi kakati bassebo ne bannyabo omulundi kiki ekyamuwanguza ensolo y'ekiteega kubanga kitambulira mu nsolo abalundi balina emmandwa yaabwe weebeera wabeera wakyafu nnyo kubanga emmandwa yaabwe etambulira mu mmese emmese eyo ne bw'ogitega obutwa tefa emmese ezo nebo zituuka n'oyingira mu nju n'owulira nga zigenda mu ssubi ku mabaati zikola kipapapa oziteka tizifa oyina ne pusi ziri waka sebo tolwanagana na kiteega oli mulundi wadde wasamira lubowa oli mulundi wadde wasamira mukasa oli mulundi wadde wasamira muwanga oli mulundi ekiteega kitambulira ddala mu mmese oyo omulundi kakuta tayinza kubulwako mmese abalundi balimu ebika waliwo abalina obugere nga bwerippaganye buti obugere babeera balungi nnyo mu feesi naye obugere nga bukwataganya akagere akamu kampi kali wakati wano kampi eyo nnono y'abalundi saagala munyiige obwala oluusi obugere nga bulinga bwe batemera kuli mulinga bakunku abo balundi waliwo bwendabi wano basaba ne banyamu abalundi oluusi waliwo bali n'owulira omuntu ng'ayogerera mu nnyindo ng'alinga alina ekinyinyindwa oyo mulundi ow'ekiteega ekyo kyogerera nnyo omukazi omulundi bw'omuwasa azaala nnyo naye oluyingira awaka n'emmese erumbirawo oluyingira awaka n'emmese ekola ki etuukirawo era omukyala omulundi bw'azaala abaana buli mwana oteekwa okumuzimbira akayumba omwana waabwe omwana balina amannya Minaani, Mibuulo, Nyabenda, Macumi amannya ago bagalina kakati omwana waabwe ow'omukaaga ku baana kwe batandika okulwalira ku mwana ow'omukaaga olutalo we lutandikira olwebbanja ng'omukazi oti wamusasula kati ekiteega kino mu nju emmese oziwulira nga ziseka nebeera eringa eri ku nseko nga ziringa ziri ku competition ne bambeera mu nnyumba timuli byakulya emmese ezo zibeeramu bassebo ne toyinza kumanya ze zirya kubanga abalundi bano balina omusamba gwe bayita kabaka bulamu balina omusamba gwe bayita kinene kati emmese yesima ennyanga ya kinene kati kyova olaba nti fe Abaganda twabasembeza nnyo nga tumanyi bulungi ennono yaabwe era mmwe Abaganda ne mugamba ezo emmese baana ba Nnabuzaana si kituufu wabula Nnabuzaana mukaamuwanga omusambu ogwo ogwamuwanga gwasembeza nnyo ekiteega kino kati ne gutegeera bulungi ennono y'ekiteega bwe tugikola omulundi afuna ente ennume nga tennalinnyirako naye ng'erina amayembe kakati amayembe ago we bagajjako era bwe tuba tutereza emmando etugitereza n'omutwe gw'ente kyova olabanga bwe tuba tugenda okuteegula tutwala omutwe gw'ente n'ebigere byayo kubanga abalundi be bannannyini muteego omutuufu abalundi be bannannyini kukolima okutuufu ekiteega kyova olaba nti bwe yakwagaliranga omukazi nga tomusasudde waakiri ng'akwana mu mukazi wo n'amuzaalamu omwana bo baddayo abaana abo ne basigala wano nga mulowooza bakika kyammwe kubanga ekiteega kiri mu kkubanja bw'otasasula waakiri kitwala mu mukazi wo kyovola nti abapakasi bammwe abalundi bazaala nnyo abaana abo ne basigala mu bika byammwe nga mulaba dyeni era abaana abo
bw'obatunulira be bali obulungi bali ab'emmamba bennyini banaku abaana abo bw'obatunulira be bali obulungi bali ab'enkima bennyini banaku abaana abo bw'obatunulira be bali obulungi bali ab'engabi bennyini banaku abaana abo bw'obatunulira omwana oyo mujja na nnyina aliko ekitega ate ekitega kino nga tikyamubanja abantu abo baddayo oba ne bafa ne mbazika ku nsalosalo z'ebibanja nga bazadde mu bakazi bammwe ekyabaleetera okuzaala mu bakazi bammwe kubanyaga kubanga omulundi bw'omunyaga abangisa kiteega ndi ku reality ekiteega kibanja era bassebo ne banyabo kati gwalina emmese bakuzaalira wano mu Burundi tokyasobola kuddayo tokyasobola kufuna mulundi akuyamba bakuzaalira wano ogenda kunnoonyaako twogere ebiri ebuziba tutereze ekiteega kino ate ekiteega kino kirwanagana ne lubaale wa wano kyova olaba nga bw'osamiza omulundi nga totegedde mu mikolo gya kiteega kino totegedde bikoola bya mulavumba omulavumba ogwo togutegedde kubanga ddagala lyabwe ekkulu nnyo totegedde bikoola bya mubeehe nga tobitegedde kubanga ddagala eryo ekkulu nnyo kwe tugabulira gwe omulundi tukuma omuliro ku kkubo nga tujja emmandwa ya jjajjaawo ku kkubo okuddamu okugiyingiza tukuma omuliro mu masaŋŋanzira naye nnono ezo sijja zibagamba kati gwalina ekiteega ng'ogamba ekiteega kiziba nnyo amaaso gwe kasita olaba nga olwala amaaso naye nga toli musoga abasoga babana bunyonyi kati amaaso ago galwala omulundi alwala nnyo amaaso nga gajjamu ebimyufu owulira ebintu bikusalasala mu maaso biringa ejjirita bassebo ne banyaba ekyo kiteega amaaso ago gamyuka gonna ne gabanga omuliro ekyo kiteega kakati ekiteega ekyo kireetera okuziba amatu nga bw'okwatako ku kutukumu owulira kuwuuma oba olumu omutwe ekiteega kikukyamya boodi n'obeera nga otambula bwoti ng'olinga muniga naye nga tokyawera eno owulira kubanga kikutuulamu ne kikussa bassebo ne banyaba ekiteega kirina amaanyi ekiteega kirina obuyinza kati buli woogenda mu ssabo eri amayembe baga nti naye emmando zo bazisindikamu ekiteega waliwo wakiteega oyo gwe buli woyingira mu ssabo ly'amayembe kyo kisigala ku mulyango nga kiseka olufuluma eri oba mulamu eno nga kikwambala woyingirewo omusawo jjumba luba waligaweesa kisigala ku geeti eno munda ng'obeera mulamu bwe mbeeraawo jjajja mbeera mulamu naye oludde eka gwe tegererawo nti ekyo kiteega naye nnonoyo togimanyi kubanga bakulimba kyova olaba nti omweso guno ffe tunawonya nnyo ne tugaa nti omulongo ono kiteega kati bwe tusiba omulongo oyo era olaba mmwe abakwata ekitambo abatikkula abagenda eri ewa jjajja waliwo wotikkula omuntu n'alema n'omutuma akasuwa akaddugavu n'omutumirako emmese kati gwetegeera nti omuntu oyo alimu ennono eno yaki ey'ekiteega kakati bwe ndabye mutandise okumanya lubaale nga mujja musamira lubaale Mukasa musamira lubaale Kiwanuka musamira Nakayima mubeeraawo abalundi bano baba n'endali amaaso gaabwe tegatereera gatera okubaamu ebitege gatera okubaamu ebitege abasoga si bandali nnyo naye abalundi n'embusoga gye bali abalundi bayingira mu buli ggwanga abalundi bayingira mu basoga bayingira mu balugwala bayingira mu badaama bayingira mu banyolo abalundi bayingira mu mawanga gonna kubanga be basooka okujja wano mu Buganda okunoonya ssente ekiteega baba si ekizimbye olubuto ekiteega kizimbye olubuto ne kabeera ng'ensuwa omwana n'omukubako ng'akabuto kalinga akagoma kakati ekiteega ekyo gwe mulavumba guli gwe nayogeddeko gwe gujjanjaba akabuto ako kakati bassebo ne bannyabo muleke kufiirwa bugagga bwammwe muleke kufiirwa bugagga bwammwe naddala mu abayimbi nno bangi nga balundi bangi nnyo nga balundi naye ng'abamu bambi n'okwemanya tebakolaki ayina emmese ezo tuzigabula omuzigo gwe omulundi ali eyo teekawo omuzigo mu nnyumba
waliwo omulala yayeba omuzimu gwa Nankya zajja ne zimwetegereza waliwo ne gwe baatwala ebweru nga mulwadde byali bituufu ye zimubeera mu ddiiro otegedde kakati funa omuzigo naye nga omuzigo gwo tiguliimu menvu ofune entungo ofune obulo akati enteri gye twogeddeko tandika abaana abo okutandika okubagabula yawulako ekisenge oba yawulako akayumba bw'oteekamu ebintu ebyo ogenda kulaba emmese zino zonna ezibadde zikulumba eri nga zifuna we zikolaki we zikuŋŋaanira w'ogabulira w'oteramu ebyokulya abaana abo baba bakyafu nnyo bakyafuwaza nnyo ennyumba era ennyumba ebeera nkyafu nnyo 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 zirumaaluma ebintu zipamapama tezirya bigere abo malo zitandika ziwongerera tizirya bigere n'okuteekateeka ebintu bino naye abatannaziwongerera n'ebigere zibakolokota abatannaziwongerera balina ekizibu kinene nnyo n'omukazi gyafumbirwa era emmese waakiri mu kwanjula tajja nayita mu kidaala wakati nogiraba twogerera waliwo gwe yalidde ekiro ekigere kakati abalundi timwegaana ggwanga lyammwe timwerimbika mu Banyarwanda timwerimbika mu Banyankole timwerimbika mu Banyolo mujje ekiteega tumanyi bulungi okukikola n'okukiwa ebyakyo gwamaze okweteekateeka jangu ngambe andetedde nno okusomesa ku balundi nina musajja mukulu waawo erugala masanafu kakati yali ku programu bambi nga yagenda ne bamusamiza mukasa ne bamusamiza kiwanuka musoke rubowa ne basiba omulongo ne bawanga amayembe naye omusajja n'aziba amaaso ng'ate makanika kakati aba ali wano nga ekiteega jajjaawe muwanga abeera amugamba nti ekiteega ekyo mugende mukikwate ng'asindikayo amayembe asindikayo balubowa emyaka 2 akwata kiteega olwavaamu amaaso ne gaziba babadde bagenda galongoosa ensambya kakati aba ali awo ku puroguramu nentandika okunnyonnyolako emabega eyo nawe nakolera ka clip k'ekiteega naye nakakolamu katonotono saakagaziya nga bwe ngaziyiza kati kakati nga jajjaawo amugamba Jjumba tomuwulidde si gwe osiiba ng'onkwata nze ndi wa kiteega njagala kunjawula wano ne Kabaka Bulamu naye twale ennaanansi otwale ebinyeebwa ebisekule otwale watermeloni yandeetera ebibala mwabiraba wano ebisembyeyo ebingi naŋŋamba ensonga endeese y'ensonga y'ekiteega weebale kwogera ku jjajja wange era bwe nnakola ebyo jjajja ng'omaze okisomesaako amaaso gaagano gaawona ne galubindi nazijjako n'okugalongoosa tebaagalongoosa naye ekirooto ekyo nakirootera mu ddwaliro wabula baatusindika tujje wano ne jjajja yansiba amaliba weeyo ekasenge tujje ne jjajja yansiba amaliba naye nabadde sina bwe nnyinza kumunoonya nali musajja makanika wabula abalokole bantawanya bwe bati bwe yazze wano ne mubuulira ekyokola naddamu nangubira naga nti ekiteega kyasanyuse ne mu nju we kibadde kiriira omuzigo gye kibadde kinyonoonera ennyumba mu nju ya Kabaka kyavuddeyo kyayingidde mu nnyumba we nakiteeredde ate ng'obuyumba bwakyo buba butono nnyo bwe buti kakati nenjagala nveeyo neŋŋamba baami abantu banyigirizibwa abantu balumwa naye tumala kuvaayo ne twogera ku nsonga abantu ne beetetenkanya kubanga abalundi be bantu abakyasinga okwegaana eggwanga lyabwe abalundi be bantu abakyasinga tayagala nakuyimirira kugamba muntu nti ndi mulundi kati tolaba Kayibanda ali mu kulya mbizi naye ssebo gwe Kayibanda linda time will come dogs cry tomayi yefuula mulokole neyefuula mulokole naye Kayibanda no yali musajja w'amaanyi ng'alinnye erinnye ebintu Kayibanda twamusamiriza wane wajjajja Kiggo we yayimbira ezo ennyimba za Lubaale naye kati Kayibanda mumulaba wa Kayibanda ekiteega nga kimutwalaganya kye kimutwala mu balundi abalundi bekwekolwawo okusanga omuntu ayogera olulundi n'agamba nti nze ndi mulundi kakati olwaliro njagadde okukola puroguramu eno abalundi ekiteega gwe kasitowulira emmese ke kabonero akasooka ogenda okulya muno nga zitokota waggulu nga zitokota
emmese ke kabonera akasooka nze nzitega tizifa ntutta obutabo tizifa ntutta obunyeebwa bw'emmese tizirya ne bwe zirya nsanga ziyiseewo tegeera nti oli kujjajjaawo ng'oyigganya wabula ekiteega kigaggawaza ekiteega kiwangaaza abalundi bawangaala nnyo kubanga ebiseera ebisinga baba baki bampi description y'okola buli kyoyogerako kirina gwe kituulamu kakati abalundi baba bampimpi abalundi tebatera kubona nnyindo eno nsobola okufuya abanyarwanda naye buba bukazi bulungi kasigala kuli naye nga mulungi nnyo nga akasusukeko nabo okatunulya kakola kati gwotegererawo nti oyo mukazi mulungi omubiri gwabwe gutera kubeera wamu tebaba balangaatira abalundi balungi okusinga abanyarwanda kakati bassebo ne banyabo mwabali mu nnono z'abalundi mujje tutereze oyagala nsibule sebo nene si mulungi ekibuuzo kikino babuuza emmese eba myufu njeru nzirugavu ekiteega bw'otandika okitegeera ne kala z'emmese zikyuka emmese zino tizifaanagana waliwo emmese enjeru naye nga nnene eringa kakkapu kakati oyo w'olaba owali emmese ennene nga njeru eringa kakkapa kati oyo aba yakitereeza buli we bazaala emmese eyo enjeru ekola ki ng'ezaala era ezaala obwana oyinza okusanga ng'emmese ezaalira mu mukeeka naye nga tegulya ng'emmese ezaalira mu ngoye zo naye nga teziridde ako konna kabonera kakulaga nti olimu ennono y'abaki waliwo agambye mbwe yaabwe sitebbooni buno obutiniti kati waliwo abo obutono obulina omusonso obwamanya amasongo bobo kagira cwi ne kasala bwe kati kakati abo mwe mutambulira ejjembe ly'omulundi litambulira mu kamese ako kati waliwo ekimese oyinza okuba ng'ogiroota ng'oloota emmese naye ng'ogiraba erina obwana obanga emmese eyo bwejjejja n'omwana kati omanya nti ekiteega ekyo kirimu ekitundu eky'omulongooli gwe nayogeddeko kinene kakati ennono eyo bwe tutandika ogiteekateeka etandika okwogera abalundi bafuna nnyo obubaka bafuna nnyo eddoboozi bafuna nnyo ekitundu ky'okwolesebwa abalundi tebatera kutuulwako buli wawulira nga muntu aga ndoota naye lubale bwe tumuyita tajja tandika okukeberera ku nnono y'abaki y'abalundi basebo ne banyabo ebirungi bigwa byokya byonna byoyogerako bimuliko alimba kakati basebo emmese otuuka mu nju n'oggulawo boti nezikyakyala zikulisa nezidda waggulu neziseka nezikuba amabati nga ne bwoba oyina pusi ewaka egejja gezitoyinza gisanga ekutteko wadde emmese naye puroguramu y'abalundi ngebasanyudde etunyumidde lwansonga buli kyoyogeddeko kirina gwe kituddemu akagato kamutuuse tobubatuuse basaba ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti amatikkira gatuuse ng'ennaku z'omwezi 23 n'24 ku Nimrod Eruwero amatikkira agateekebwateekebwa abazubairi family ne ttiimu Nnono TV SK7 Media n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abatabiriza bonna n'abatabiriza ti amatikkira gagenda kubeera Luweero tandika okweteekateeka gamba munno ne munne agambe munne nti tutandise okuteekateeka amatikkira ga Ssaabakabona Jumba Lubo aligaweesa ag'omulundi ogw'omunaana bassebo ne banyabo njagala okubasiima mwenna abawulidde puroguramu eno gwawulira nga nina kyenjogedde kikukosa nkwegayiridde mukwano tonsonyiwa kubanga nze ndi mutume abeera atumiddwa jjajjange abeera atumiddwa Tonda Namugereka okuzzaawo ensi ye ng'ennono bwefaanana nze Ssaabakabona Jumba Lubo aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondies mu face Ssaabakabona w'abantu ate nga ndi jjajja w'abaana omulimu gwange professional ndi musawo wa kinansi ndi traditional doctor oyo asobola okuyamba ku ebyo by'otasobola kweyamba na mikono gyo
oliko eddogo oliko amayembe oliko ekiteega oliko nabulezi bakuloga bulozi wabba mulundi nakolimira wakola otya jangu wamuzaalamu omwana tomanyi kyakola nyina yanoba yagenda batera okuva mu bufumbo mangu nga totegedde kiteega ekyo era abaana abawala abalundi beba abalungi boolaba naye nga bannakyeyombekedde tebabakkiriza kugenda mu bufumbo kubanga aliko ekiteega kiri kimugoberera jangu tutereze nno eyo bassebo ne banyabo njagala okusima ttiimu yonna gye nkola nayo naddala mmwe bazzukulu bajjajja abategeera nti olwokusatu tuyinayo live lunaku lwakusomesa noganze sijja biwulira ku ssimu kaŋŋende ntuule ndabire eddala omusajja ono yabyogera oba lubaale yabyogera muntu yasobola okunnyonnyola ebigambo ebyo oba jjajja jjumba njagala okusima n'okwebaza muganda wange jjajja Ssekyondwa bwe tuzaala abaana baba webala omulimu njagala kwebaza Kabona Sematimba jjajja omuyimbi abasomedde ennamba y'essimu ajja kugiddamu okwefiiriza Sematimba ava Nakifuma n'avuga emmotoka ye ku lunaku olwokusatu n'ateekamu engoma n'ajja n'abaweereza ku live eno mbasaba Sematimba mumukubireko mwogere naye mwabategeka lubaale baamuyita n'agaana okujja takola bwati nkakasitodo obanga mukkaanya kubanga Sematimba musajja agenda myaka 5 timuyita mwana muto yasamira lubaale yazaala abaana gwe bw'omuteeramu mu mmotoka y'amafuta n'omuwa sente zanaalekera abaana be ajja kujja mutuule ennaku 3 muyimbire lubaale mumuyite mumusamize kubanga ensonga agimanyi y'ensonga lwaki tumubaleetera wano musajja musamize naye musajja muyimbi g'omusawo w'ekinansi osobola omukozesa njagala mmwe abasawo b'ekinansi abali eyo mwenna nga mwagala okuvaako obubaka bwe muyigiriza ku Nono TV ya bwereere SK7 Media ya bwereere kuba ennamba y'essimu eyeyita ku Nono TV obakubiro bagani na program ey'obuwangwa n'ennono eyogera ku Bwakabaka eyogera ku nsi yaffe eyogera ku buwangwa bajja kujja bakavalinge era basobole okubanga batuukiriza ensonga eyo njagala kwebaza mwana mulenzi owa SK7 Media mwebale kuddukanya mikutu gyaffe njagala okwebaza babasaabalambi atambuza enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'abantu mwenna abatukiririzaamu abaga nti programu zino zina bwe zitunfluensinze okulaba nga zituzza ku buwangwa bwaffe njagala okwebaza aba TikTok aba social media abakwata programu zino ne muzisharinga agamba nti nze siva ku programu za Ssaabakabona nobeera ng'ozisharinga zonna ne zitambula sharinga subscribe n'abasabye ku TikTok eya music bassebo ne banyabo njagala kuwummulira mu kuyimba kakati gwayagala okuwagira okuyimba kwange genda ku YouTube genda ku TikTok olabe account eriko Jumba Lubowa aligawesa eriko music mulungi tandika obutima oberenga okonamu akatima oseyalinge wako oyo ennyimba ezo zitambule njagala kubategeeza mugende ku Vevo Spotify YouTube era ng'okozesa Jumba Lubowa aligawesa ojja kulaba ennyimba eza Senga Kulanama eza Jumba ne Senga Kulanama twayimbyeyo n'akayimba ka Valentine kajja essaawa yonna ffe tulina oluyimba olwa hit olugenda okukola Valentine y'omwaka guno ffe tululina nze ne Senga Kulanama era tugenda kuluta olunaku olw'enkya tusaba producer Bam ate oluyimba olwo lusobole okugenda mu bantu ate tusobole okuba nga tuzikola video njagala kuyita ttiimu yange yonna ekola video zange nti mumatikkira njagala gagenda okutuuka nga situyinayo oluyimba lwonna lutali lukole video kumpi ennyimba ziri 20 kati mbasaba tukole enteekateeka tutandike tukole video ezo ate tube nga tuziteekerateekera abantu bassabo ne banyabo nabaga nti bwe mpeza emyaka 5 ngenda kuba regent sigenda kuddamu kutunula mu kamera nsigazizza emyaka 3 kati ogwanamu omusanvu bwe gugwako tuba tugenda myaka 5 sigenda kuddamu kutunula wano kusomesa bintu bino kyova olaba nti mwe mugenda ku Nono TV mwogere mukutekeko comment nti ku mulundi guno ng'ab'ekiteega bwe mwakisabye twagala tusomese ku kino omusomo gw'ensomesa siguddamu kati ogw'ebiteega sijja guddamu ekiteega nkyogeddeko era omusomo gw'ebiteega mugwawule nti biteega omusomo gw'abali abagagga abafiira ku myaka 35 olugaggawala nga bafa muguteekeko nti okufa kw'abantu abafunye ssente
ekitundu kiri kyenjogeddeko ekirala bwe kityo mu byawule abantu basobole kubanga olwaliro nsomeseza emisomo 3 kitegeeza tusuubira nti ku YouTube mugenda kulodinga emisomo 3 nga mujawudde tugenda kuyimba akayimba akatusibula ne baba seeki bwe tunaamala kabona nyanja atekeka akabaani awo mutekeka akabaani nga kamera ziweddeko katonda w'abajjajja asobole obba waaki omukisa amatikira amatikira ga Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa gali Luweero ku Nimrod Hotel ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 amatikira tegannakyukako bassebo ne bannyabo gali ku Nimrod Hotel Luweero era tutegeka abategesi b'amatikira gano ye Zubairi family be bagenda okuteekateeka era be bateekateeka amatikira gano ekirungi kye munaalaba mu matikira tujja kubeebaza n'ekibi kye munaalaba tujja kunenyabo kubanga twabakwasa okukola enteekateeka muffe tusaba abantu mwenna abali eyo bazzukulu ba Wamala bazzukulu b'eddiiro lino abali ku live mutudduukirire kubanga twagala okukola amatikira gali mu miliyoni 5 naye tituyina ssente mutandika otudduukirira n'okuweereza ng'oyita ku Nono TV nti nze njagala kuwaayo 5 egy'amatikira njagala kuwaayo 2 egy'amatikira bateekewo mutandika okuyita ku mikutu gyaffe era n'obulango nsuubira nti tujja kutandika okufuluma weekend tubadde tukyalina ebintu ebitukutte naye tuli mugezaako okweteekateeka bassebo ne bannyabo katugende mu nnyimba ebigambo tibiyinza kuggwayo njagala kwebaza Sengakulanama kwali ku live eno weebale kulaba weebale kuwuliriza weebale kukola byonna Sengakulanama weebale Sengakulanama big up wafuuka lukoba olunsibye endera enywere weebale okuweereza weebale nnyo weebale katono nnyo baaba nga tusiibula abantu mbawuliddeko nga beemulugunya emirundi mingi totuukwirikika era oli wa bbeeyi nnyo batya okujja wooli naye ng'ennaku eri eyo ebayonka bassebo ne bannyabo Ssaabakabona atuukirikika era atuukirika n'akuwa obudde ne mwogera ku nsonga yennyini ekulesa ate si wa bbeeyi nga bwe mukisuubira kale temubuzaabuza bannammwe abantu mwenna mbakubiriza mujje munoonye Ssaabakabona mufune obujjanjabi kubanga ye mukugu gwe tuyinawo ye master gwe tuyinawo mbakoola mwenna abali eyo Ssaabakabona atuukirikika ate nga mu kiggwa abeeramu togamba nti oyo wa bbeeyi omusajja tumulaba eno tumulaba mmotoka za bbeeyi kaakati naafukamira nze nga ffe tukolera omwavu ne tukolera n'omugagga teriyo omusawo mwangu kunnenkana teriyo omusawo atuukirika kunnenkana lwakuba nti ebyo nabikola mu puroguramu zange saagala byogera omanyi lwaki abasawo bwe baba boogera baddiŋŋana ebintu bye baayogera omanyi abalokole lwaki bwe baba basomesa baddiŋŋana layini ez'okubba abantu kubanga tibalina kontenti abantu babannyonnyoleki naye nze Jumba alina kontenti full package lwaki nzira mu mboozi gye nayogera kubanga bassebo ne bannyabo tolaba nti ngenda kuwummulira ku myaka 5 emyaka 5 kontenti gwe nnina mu mutwe muno nja kuba sinnamuyigirizaako makkati ng'ate buli lunaku ndeeta mulala kati nze siyinza kudda mu bintu bye navaamu munoonye banaye ndi wa layisi gwe genda ku mukutu twateekawo kamera buli kigambo kyenjogera bakikwata taka kati gwe genda otandikira gye gutandikira nze nagenda okujja mu kamera zino baba Kigundu oyo Ssaabalambi yasooka okuntunuza mu kamera ye yasooka okunkyaza ku ledi yejjinja najja nga nsomesa ebintu by'amawulire nze saali wa mawulire omuntu omulala eyantunda ennyo mu bantu bamuyita Kankaka Peter Kankaka ku mukutu gwe bayita TMO nga banoonya era omukutu ogwo nagubirudinga nnyo naye yansitula nnyo era bw'ogenda ku TMO tikuliko program za bujjajja zenkana program zenateekako kubanga buli program ya ssaawa emu n'ekitundu naye bw'ogituukako muliro kati bye nayogera ku TMO wano wonna sirina kyenziramu sibiddangamu kubanga bassebo ne bannyabo nze nina kontenti kati gwe gendayo ku mikutu egyo byenjogeredde ku Nono TV ku SK7 Media togenda bisanga walala lwakuba twafuna n'ekizibu ne bayiwa emikutu gyaffe kakati bassebo ne bannyabo nze byenjogera sibiddamu mpaka bannamawulire lwe bantawaanya
ne tusalawo ne tukola media zaffe ne tukola TV ezaffe ayagala waka waffe amujja ku mikutu gyaffe nze bannamawulire bandabira ku mikolo nga njogera birala ne bateekayo ebintu birala naye ayagala ebintu by'amagezi biri ku mikutu gyaffe nze situuza lukuŋŋaana lw'abamawulire gaaki nga nina aganga ab'obuwangwa n'ennono abaagala ennono mujje ffe tuyina ennono TV ffe tuyina ennono YouTube ffe tuyina ennono social media ffe tuyina ennono.org gwe genda ku nnono nze musawo w'ekinnansi alina website ng'eyogera ku bya busawo bwokka nze Ssaabakabona alina website ng'eyogera ku byanzikiriza yokka nze nina website eyange nga Jumba nina website ng'omusawo nina website ng'omuyimbi nina website nga Ssaabakabona website mmeka 3 gwe gendayo zinoonye zonna ziddukanyizibwa wano ku kitebe kale nze bassebo ne banyabo bye nayogera saagala kubikola ki kubiddamu